manya era nasisinkana Oweekitiibwa Mpuuga nga kiro tezinnawera ennaku zaali 27 gwali gwa 1997 obudde bwali buzibiridde abavubuka abankubazambogo balina enkola ey'okwaniriza bannaabwe ababa bayingidde mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere bwe bebaaniriza mwe mwalinze oluvumusibwa okubeera ssentebe wa Nkobazambogo mu yunivasite y'e Makerere Oweekitiibwa Mpuuga n'asuumusibwa okubeera omukiise waffe mu lukiiko olukulu olwa Buganda nga tannaba kufuulibwa minisita wa Kabaka ow'ensonga z'abavubuka mu kiseera ekyo temwali kwesanyusaamu na kwewummuza Oweekitiibwa ndowooza kaakati Ssaalongoserwanga minisitule yagenda ogifunanga nsava erimu okwewummuza n'okwesanyusa Mpuuga n'akulembera naye n'akuŋŋaanya abavubuka ba Buganda bangi okuva mu misoso gya Buganda ne Uganda era abalenzi be yalera abamu kati baminisita ba Kabaka abamu bammemba ba lukiiko abalala bammemba ba paalamenti olw'embeera abamu tebasobodde kubeera wano njagala mu kiseera kino ng'omubaka ate era omukulembeze